po jako akawuwo nenzirako okwebaza maama wange ne family yange yonna. Kati Giweze emyezi 3 bukyanga yali akulira ddawa mu Uganda Sheikh Nuhu Muzata Batte ava mu bulamu bw'ensi eno ekyaleetawo okusoomoozebwa mu maka ge olw'enkaayana mu booluganda lwe ko ne bannamwandu nga zino zatuuka n'okusitula abakungu mu gavumenti ko ne bannaddiini okuziyingiramu. Allah subhanahu wa ta'ala yawaseeka Nuhu Muzata Batte abagagga bonna nga abalagira ne bakola ekyo ani analagira abagagga olwaleero kati bonna bazzayo beekwese bakalyango ani anagamba ku bagagga Allah buli muntu alina gwakiwa. Sheikh Nuhu Muzata Batte abadde agamba abagagga ne bataddamu ne bakola ekyo. Olunaku olwaleero abafamire nga bakulembeddwamu Namwandu Hajati Kulthum Nabunya bategeseddwa mu maka g'omugenzi Kawempe okuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe ebyamusobako era nga mu kulomba dduwa eno ekulembeddwamu amyuka ow'ettwala ly'ekibuli Sheikh Musa Kinyenya asabye abantu okunyweza okukkiriza kwabwe era badde eri Katonda. Kyova olaba nti Allah tabaraka wa ta'ala atugamba falawla idha balagatil hulquma وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله تبارك وتعالى قال سينغو متاتوسي زوكفا نيوم ويوغتوكيرا مدوكو لياو أتوسو كجيبوا مونتو موي وأنتم حينئذ تنظرون. District Kadhi we Kayunga Sheikh Abdallah Serunjoja atendereza emirimu Sheikh Muzata kati omugenzi gye yakolera obusiraamu bwato n'asaba Hajati Nabunya okubeera omukyalo omugumiikiriza n'okukalaatira abafamire obutajajamya kiramo kya mugenzi. Hajati Kulthum Muzata ne Hajati Amina Bugirita Muzata n'abaana ba Sheikh Muzata bonna tubeetaaga. Ne family ya Sheikh Nuhu Muzata mu kika kye tukyetaaga abeerwe lusala omuliro bw'oba Sheikh jangu mu family ngozenga Sheikh bw'oba mugagga jangu mu family ngozenga mugagga bw'oba mukulembeze jangu mu family ngozenga mukulembeze. Akulira abakyala abasiraamu mu ggwanga Hajati Farida Kibowa awanjagidde ab'enju y'omugenzi okomya okwerumaaluma ng'obwana bw'enjala naye bafeeyo nnyo okukuuma erinnya ly'omugenzi lye yaleka. Omanyi omuntu bw'abanga yakafa obunkenke bubaawo olwaba bayinza okubikira omuntu nti afudde n'ogamba afudde ki naye ng'ate sikuwa Mutonda ng'akoze ki ng'afudde n'olowooza nti oba azirise buzirisi ogenda omanyiira bumanyizi nti ddala omuntu yakola ki omuntu yafa. So ekintu kya Sheikh twakakasa ne tumanya nti Sheikh afudde tumumisinga. Namwandu Kulthum Nabunya Muzata asiimye bonna abamuweereddewo mu nsasa ge saako okutendereza omukwano omwami we gwe yalina eri abaana famire saako n'abantu bonna. Nazaala wange azaalira Sheikh n'omukyalo yanjagala nnyo tutambudde naye mu bufumu bwange bwonna. Mama nsaba Allah akwesisingayo obulungi akwejjana. Ninziramu okwebaza mama nga omugenzi mama Nalunkuma Hamida mama neyanjera nnyo we najja wano n'ambuulira ebiseebyeza abasajja ennyingi nenyiga nimugamba mama nze sekaze betaswa binkola. He's nice. Kevin Zikanyike yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Naye nagenda nkula nimanya mama lwaki yayogera ebigambo ebifaananawo ebityondooza to make me strong okuba nti wabawo ekyo kyonna ekitatambudde nga we nkisuubira neme kuba nga breakinga nnyo.